Bannayuganda bannange, ebintu bino byembalazeeko, mubifumintirizeeko, mubijjemu ekyokuyiga. Ebintu bino si byakubalaga nze byennina, oba si byakubalaga bya bulimi, oba si byakubayigiriza oba kuyingira bulimi kyokka. Naye nga ekigendererwa kyabwe nkibannyonnyodde lunye nti ndi musomesa, nkozesa bukozesa okulima kuno nga example okubalaga nti bannange temuggwaamu ssuubi. Bannayuganda bannange temuggwaamu ssuubi. Temuggwaamu ssuubi lya byanfuna, temuggwaamu ssuubi lya buli kintu kyonna. Temuggwaamu ssuubi. Examples ezivuddeyo zino ng'eza Kaakikka Muhammad bannange, nzija kubawa ssuubi. Baganda bange naddala abavubuka abato bannange, it is with a deep heart that I pass on this message to you. Temuggwebwamu ssuubi. Omusajja ono abalaze ebintu bingi, n'abalaze omuvubuka omuto eyafunye obukadde bwa ssente gwe nawaawo okulimira ebijanjaalo. Ekyo nga kibalaga nti bw'obanga weewaddeyo okukola, Mukama ajja kukukwatirako ssente, ojja kuzifuna. Omusajja ono omusomesa atabeerangako wa byabufuzi, atabbangako ssente, atakumpanganyaako ssente, wuuno abalaga ebintu by'osobola okukola n'obeerako n'akaseko ku matama. Naye nga mesegi yange esingira ddala obukulu y'ey'okubagamba nti bannange temuggwebwangamu ssuubi. Mutunule mulabe. Abantu beebuuza omusajja ono, wabula mwogedde nga bulungi, teriiyo abatina nnyo naye teriiyo bantu boogedde bubi. Abasinga baagala akaseko kange, abasinga baagala inspiration yange, abasinga basiimye, abasingira ddala obungi basiimye. Kati bannange mbuulira, oba ddala nina ensonga enzibisa nti lino ssente zino zagenda kugulira bantu ddagala n'enzibba, nti oba zino ssente zakukola luguudo n'enzibba, nga neekoledde ebintu byange bino nga sibbangako. Lessoni nnyingi, lessons gye ziri eri abaana abato nti ddala it is not all lost. Uganda yaffe yonna teyaggwaawo. Uganda yaffe yonna teyaggwaawo. Mukyalimu abantu abakola ebintu ebirungi ne bafuna, nga tebali mu gavumenti, tebakola mu gavumenti, tebalina kibaweebwedde kyankizo, naye ne bakola ne bafuna. I have shared nga banye nammwe okugyawo okwekubagiza okususse. I am demystifying that. Kyenva njogera mu lulimi abantu abasinga mu Uganda muno olulimi olwo at least balutegeera. Kuba bw'onna oyogera Olungereza, section emu ey'abantu gy'ojja okuba gy'okutteko. Naye abantu bannannyini kuwulira lulimi luno n'abalala bonna bannange, ensonga eno mugitwalenga nkulu. Temuggwebwamu ssuubi. Temuggwebwamu ssuubi. Abantu bakola nga bagatta kamu. Kati gwe tunuulira wano enteesa n'omuntu n'obeera n'ente 15 n'oziraga ne banno nga tolinaamu keweekengera konna, n'oziyiiza ng'okola. Bane ffenna tetulina kukola mu gavumenti, ffenna tetulina kuyingira byabufuzi. Era buli muntu yenna yina ngambako nti ebyobufuzi sitera nnyo kuddamu, kubanga ndowooza nabisuuka ebbanga ddene nnyo, emyaka mingi nnyo. Mbatunuulira n'okubasaasira ne mbasaasira.
buli woyitaona ne bagamba sente zaffe mbalaba muzira ne kuluza zaabwe era nze sibaviira nnyo okujjako abo constitution bye yalagira. So bannange mbakuutira temuggwebwamu ssuubi, kubanga omuntu yenna aggwereddwako essuubi abanga omufu. Community yonna eggwebwamu essuubi ebanga efudde. Muhammad Kachika amannya gange ngaddamu emirundi mingi nnyo. Erinnya erya Kachika linnya lya Lugave, nze Kachika Mbegerayo ettooke, nvaamu mutuba omulangira oguli obwandugwa. Kyova oliraba terituumibwa kubanga liri obwandugwa. Nze era ekiraalo kino wano we akiri Kachika Mbegera, kino kyekibasena mu Lwerule. Okububabuuliranga n'okwogera mu lulimi olwo njagala kubategeeza nti temwenyooma, naye obuzibu mulina bumu. Efitina, okwekolako enkwe n'okukola kutya bye bisinga okubazza emabega. Kati mbalaga abasajja abalina ente balina obugagga obwannamaddala. Sigaana mmwanyi n'emmwanyi tugisimbe, n'abalala batandise okugisimba emmwanyi tugisimbe, naye mbabuulidde buli kimu, pros and cons eza buli kimu. Emmwanyi kintu kiri sizono. Kati gwe ŋŋamba nti Kachika oyagala miliyoni 2 zizino ziri ssaawa oba nnya kati kitundu, ŋŋamba nti Kachika oyagala miliyoni 2. Nze ŋŋambe nti muddire ennyana eyo n'eri olabe oba mu ddakiika mu ssaawa emu banaaba babbulooka b'ente tebatuuseewo wano. Naye gwe ŋŋamba ne bw'onoobeera n'omusiri gw'emmwanyi acres 7, olina okulindirira ekimuli ne kikuba, olina okulindirira nti ziizo zakataka, olina okulindirira nti zengedde, olina okuzikaza. Ebintu bino mbibalaze tutegeere wa ssente we ziri. Si kulimba abasajja abalina ente. Omuntu eyasooka okubeera omugagga ennyo mu Uganda wano ne mu Buganda balinga bamuyita Yafes Walusimbi Mpanga. Nze ndi mukulu okutegeera, yabeeranga Mutundwe, yalina n'amayumba Najja n'Ankumbi mangi. Ye yasooka okubeera mmeeya wa Kampala omuddugavu eyasooka ku mulembe gwa Amin oba 73-74. Ye yali nannyini Toyota eri wali ku Dowinton Road. Yafes Walusimbi Mpanga ye mugagga omuddugavu mu Uganda eyasooka okubeera omugagga Fuge. Walusimbi Mpanga yali akola mulimu ki? Walusimbi Mpanga yagobanga nte ng'azijja mu Ankole ng'azireeta mu Lufula ekyetume. Lufula yabeeranga kyetume mukono. Omuddugavu yasooka okubeera omugagga teyali musuubuzi wa mmwanyi oba wa ppamba, yalinga musuubuzi wa nte. Yafes Walusimbi Mpanga yali nannyini Toyota eri wali ku Dowinton. Yagendanga n'abapakasi abawerako babyamanga binusu. Essente zo zonna n'azireka Ankole. Nakati bwe guli buli Lwakutaano olaba loola eziyingira nga zikubyeko ente. Ne mujja kulowooza nti sente bazijje mu byabufuzi ennaku zino kyo. Wapi? Newe twasomeranga ffe abaana abo, kitaabe yamuwanga ennyana obeete n'agenda mu katale n'agitunda, n'ajja n'atuwozesa engoye ze mu ssomero. Nali nga mu masomero manene, St. Henry's College Kitovu, St. Charles Lwanga, St. Savio nze gye nasomera. Naye abaana abo bajjanga n'essente nga kitaawe amuwa Bwikayana. Ogwo n'ejjera ennyana eyo n'agitwala mu katale. Omwana n'ajja n'essente nga zenkanankana ne school fees zaffe. Kubanga okuwaako omwana omwente ennyana emu agende nayo ku ssomero bali tekyabasalanga. Bannange tulunde, mbalaze bannange tulunde, on top of kulima tulunde. Abantu abakyali mu kulima, tolima nga tolunda.
kujja kukalubirira. I hope this message is very clear. Bannange tulunde, tulekeraawo okwekubagiza. Muhammad Kakiika wa mummwe, Muhammad Kakiika tali persecuted, Muhammad Kakiika talina mutuma, Muhammad Kakiika talina sente za muntu mulala. Naye abalaze ekintu ekiri clean ekijja okutusitula okutuzengulu. Kyekyo.